Libadde essanyu jjereere mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo bw'abadde ajaguza emyaka 30 ku Nnamulondo y'abajjajjaabe ng'Empologoma esanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo okubadde abaana b'amasomero Koso Musiime Samiisa Kisemakula wamu ne Musajja Pius Mayanja amanyiddwa nga Palaso, Koso Mbaka Hilary Kiyaga amanyiddwa ennyo nga Dr. Hilda Mani. Mu bala abasanyusizza Obuganda wamu n'Empologoma be baana abamanyiddwa ennyo nga ba Ghetto Kids nga bano Beena asiimye bamusembere nga alwamu n'abaana b'engoma era ne bamulamusaako. Abamu ku bagenyi ba Beene baliko eboogedde ne basiima Katonda olw'okuwangaza Ssaabasajja. Atuwangalize Ssaabasajja tutandike emyaka gyaffe nno nga bw'alangiridde olwaleero emyaka egy'okukola ate abavubuka mwenna muwulire omulanga gwe tutera okubagamba mulekerawo otunda ettaka mujje tutandike kukola. Okussa ettaka nga litundibwa n'okubbibwa ate n'abaana ba Buganda okufa atugambye ekyo ekiseera tuzuukuke. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama ow'ekika ky'Ekkobe Augustine Kizito Mutumba ku lwa banne ayozaayozezza Beene olw'okutuuka ku myaka 30 ng'alamula Obuganda n'amwebaza olw'okuwabulanga Obuganda. Okuwanga ebitali byaffe ng'ettaka n'abalala abasigala bayagga. Ye Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga bw'abadde ayogerako eri Obuganda alambuludde ku ebyo bye batuuseeko bukyanga Beene atandika kulamula Buganda. Ono asabye Obuganda okwongera okuba obumu nga lwe bajja okutuukiriza ebyo Ssaabasajja by'abakubiriza okukola. Oluvannyuma Katikkiro ayanjulidde Obuganda nga Beene bw'asiimye okubulamusaako ng'essanyu katalitte abadde mu lubiri. Mufumbyagganda abadde ayogerako eri abantu be asoose kusiima abantu be abeewaddeyo okuweereza Obuganda n'abo abaabulwanirira nga buvuddewo ne busobola okudda. Wabula Beene alaze obwennyamivu olw'abo abataagala Buganda nkosa obuyinza obw'ekitundu ekitabasobosezza kukola ku bizibu ebisinga ng'onaase wabeewo enkola ey'okugabana obuyinza emanyiddwa nga federo. Waddawo era tubwagala nnyo naye waliwo abatabwagala tebulongoota. Beene agamba nti bino byonna okutuukibwako essubi liri mu bavubuka nga bakuutidde okukomya okwetuulako wabula balwane nnyo okulaba ng'Obuganda babujja mu nvuba. Alabudde abavubuka n'Abaganda okukomya okwetundako ettaka ate baleme kubuzaabuzibwa abeenoonyeza ebyabwe nga babasendasenda okugenda okukuba ekyeyo, ng'agamba nti bano tebabaagaliza. Okubalabula ku nsonga nga bbiri. Ensonga esooka temuva mu byalo era temutunda ttaka lyammwe. Gumuikiriza n'okukola ennyo tujja kubayamba okubatuusaako enkulaakulana eyo yonna gye muli. Ensonga ey'okubiri temubuzaabuzibwa kutwalibwa kukola mirimu egitategeerekeka. Okutwalibwa mu mirimu mu nsi z'ebunaayira abantu baffe gye bayisibwanga abaddu era n'abamu ne bafiirayo. Abo ababatwala okukola ebweru tebalina kirungi kyonna kibabaagaliza. Ku nsonga y'ebyobuvubi wano mu ggwanga Beene yennyamidde olw'abatulugunya abavubi ku nnyanja ez'enjawulo so nga bano gye bagobwa kwe kwabwe era lwe lusuku mu bajja ekyokulya, n'asaba gavumenti okutunula ennyo mu nsonga eno. Omulimu gw'obuvubi bugootaanye nnyo. Mukama wange, Mukama ssebo, kino kikosezza abantu bangi naddala abavubuka kubanga abavubuka bangi baazaalibwa ku mbalama z'ennyanja era tebabeera. ssebo, abavubuka
bweba nga tebasobola kuvuba kiba kya bulabe nnyo eri eggwanga era abavubuka abo bayisibwa bubi nnyo. ensonga eno kisaanidde ekolebweko mangu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero. Mu kitabo kya Luka atugamba nti Yesu yennyini bwe yasooka okuyigiriza yali yakamala emyaka 3. Kyekitegeeza nti omulimu gwaffe gwakatandika butandisi. Mbasiibula nga mbagamba nti Mukama abakuume, nsanyuse okubalaba mwebalire.